Close the Gap. Actually, Close the Gap, as the name states, we have come to close the gap from the private wing. Kubanga mubadde mwenyigira mu buli kintu board. Music agenda kufuuka mandatory mu masomero gonna omwaka ogujja. Kyabuwaze buli ssomero ligenda kukola MDD omwaka ogujja. So abali out there mubagambe nti ati kifuuse kyabuwaze kubanga abantu baffe abawano bw'otofula bintu bimu byabuwaze babitwalanga ebitalina nsonga. So ekyo kikulu nnyo. The head teachers, the directors of schools, the teachers, the choir trainers for the good work so far done. According to the Master of Ceremonies, the comment has been good, that the performance has been extremely very good. Thank you for the performance. Thank you very much. I would like also to thank the pupils who have managed to get all what they have been trained by their teachers. It is not so easy to present the performances that have been presented. Naye bannaffe bakitegeddeko nti essomero lya Close the Gap terimu byakusomesa byokka wabula ebyokuyimba. Abaana bakoledde ddala bulungi nnyo bakubuildinga confidence one kyosobola okuyimbira mu bantu ng'omukulembeze. Ekirala ntumbula ebitone. Abaana bano bali eno mu kyalo bonna tetugenda batwala. Twongera okusaba bannaffe abali mu nteekateeka zino okutumbula okuwa omwagaano.